olunaku lw'ejjo nga Bobi Wine ali mu district y'e Luweero waliwo ekintu kye yakoze kye mutaalabye era ngambye munnaye olwaleero nze nga nzewo olugambo kano ate kankabayisizeewo njagala owuliriza ebigambo bya Kyagulanyi we yabadde nga atandika okwogera eri bannayuganda abawangaalira mu district ey'e Luweero. Wuliriza katukomewo. Yagala munjazi kamatuga mwengo budde tebunagenda asindikagana ne munnosaba osokokalire kyenjagala okusooka okugamba njagala okusindika obubaka eri mwami Simon Byabakama ng'oyekyamani w'akakiiko k'ebyokulonda nsindika obubaka eri mwami Siraaje Bakaleke ngono yakulira polisi ya Uganda nsindika obubaka eri mwami Franka Mwesigwa. Yes, njagala okusindika obubaka buno wammanga njagala okusindika obubaka eri mwami Simon Byabakama ngono yakulira akakiiko k'ebyokulonda nsindika obubaka eri mwami Siraaje Byakagaba ngono yakulira polisi ya Uganda nsindika obubaka eri mwami Franka Mwesigwa ngono yakulira ebikwekweto byonna nga yakulira okutemula abantu ebiwuka mu 2020 era nga yakulira ettemu erigenda maaso bagambe nti nga muswadde nnyo basajja mmwe katuwuliriza nkubulire lwaki baswadde nnyo abeera mumpulira abeere muli kumbona bano abasajja newankubadde nga mwami Byabakama amanyi amateeka era looya era yasoma amateeka era akimanyi bulungi nnyo nti kuno okulonda zino campaign ndi presidential candidate era amateeka ganzikiriza okusinkana abantu nenjogera nabo ne mwami Byabakama yeegasse ku batemu abatulemesa abagezaako okulaga nti nno basobola okufosinga abantu okwagala mukama waabwe bakedde ku makya ne badeployinga abapoliisi abasukka 100 muno ne bakuba abantu tiyagasi amagye ne galagira abantu bave mu kibuga ne babasindika eri nga balowooza basobola obbalemesa. Mwami Byabakama, mwami Byakagaba, mwami Mwesigwa, temusobola kufosinga abantu kwagala mukama wammwe. Omukwano tebagukaka. Temusobola kufosinga abantu ba Buganda kwagala Museveni. Nekiro kankibagambe temusobola kulemesa abantu kwagala muntu gwe baagala. Temusobola. Twabadde tulina okampeyingira wano ebisaawe ekyekasana bakitumeseza olw'obulenzi ne batuuka n'okampeyiningirayo ne mu Luweero mwennyini ne bagamba mugende eri mu kibira nga balowooza ti abantu bajja kugendayo ne bateekawo road bulooka. Mpuliriza bulungi nnyo. Ne bateekawo road bulooka ne bagana ne bodaboda okujja naye mubalaze nti mutambuza bigere paka wano. Owa kamera njagala mutambuze kamera zino. Tunula mu mutyongo abantu babembedde. Tunula mu guli abantu babembedde. Tunula eri y'ensonga gye mutunula yonna tujja kutuukayo. In fact tunula eri ku motoka babembedde. Tunula ku mutyogo babembedde. Tunula ku guli babembedde. Ate bw'oba ekyasaaga tulina n'obwabakadaala wuli kuketulite afande baba. Esimu y'omuntu eguddaawo, esimu y'omuntu eseredde ku baati mubalage empisa era mugimuddize. Eyo ye NUP bamwambadde ekyabalaga. Tunula muti guli eri bendera si buyembe ababali omwo bantu muti. Tunula eri tebakomyawo. Tunula eri bannayina kamera ezuuminga lengera eri emitala balengera mu kisenyi. Awo obuddewo laba muti guli. Awo obuddewo lengera mu guli. Bamanyabo yabogo atayamba
honestly don't think Bobi Wine has ever been such happy and excited like he was we yabadde e Luweero. Ojja kukiriziganya nange. Abadde tabeerangako such happy. Not the crowd it is the biggest he has ever addressed, no. But embeera gye baayisemu abaana abo tuuka okweyo venue yamwewunyisiza nnyo. Omukulembeze yatuuse n'okkuba enduulu nagamba wo ezenduulu mu ghetto tulera zikuba nnyo nga tusanyusa waliwo osanyuka mutuufu essanyu ndikuyitirirako n'ogamba wolololololo. That is what happened to him. He was so much happy with the way abantu b'e Luweero gye baalaze nti baagala. Kuba gambye baabadde n'ebisaawe bisatu. Ekyekasana baakiganye, w'obulezi baakiganye, byonna ebyabadde within the vicinity of the city baganye. Ne babasukumeeyo wala era bagamba nti baasaye busayi kibangiriza ekyo. Era n'olaba wonna around tolina kayumba kw'olabawo. Baabadde mu municipality y'e Luweero naye tewali kayumba kw'olengerawo. Baabasindise ku njegoyego za municipality mu kyalo munda mu kibira. Naye abantu bazze nga bangi nga bwe kyali Emubende. Emubende bamusindika mu nderi naye abantu bawaganya mpaka we baatuuka. Now, this is how much Ugandans are ready to rally behind Bobi Wine. Nti amidst all the challenges, police brutality, tiya gasi n'anyoka ki, boko n'enyoka, amagye ate ye Luweero bannaye kisukka. Basobodde okubanga batuuka. Now, when you find a fool, nkiddamu kino njagala ompulirize bulungi, kera kano njagala okasalemu. When you find a fool, ng'agezaako okukompeyalinga audiences Bobi Wine zayina ku z'Abesigye oba Alhaji Nassantege Ssebaggala, slap that fool if you can, because toyina ngeri gy'osobola oba nkyogerera, toyina ngeri gy'osobola geraageranyaamu audience ya Bobi Wine ku y'Abesigye. First and foremost, akasajja ka Bobi Wine kalina abantu bangi ate mu mbeera gye kayitamu. Besigye we yakoleranga campaign yesi yayina abantu bali bangi naye ne environment yali conducive nti yatambulanga n'ayita mu mbalala. Babesigye bali osobola n'okugenda ku City Square ne bakubawo rally naye Bobi Wine ne walabirwa bulabirwa Mukama okyanga ajjeyo omutwe tiyagaasa anyooka. Bobi Wine tasobola kukuba rally, tasobola kuyita nakasero ng'alabibwako the public awe sasiri nyooka, because nakasero Kinyana Mpindi ne State House, State Square Kinyana Mpindi ne State House. Edda abantu bakolanga rwale mu State Square awo naye kati State Square osangamu ba polisi na bimoloka bya polisi nga beebase. City Square is the center of the city. Okategedde. So if you find any person nga yesiruwaza nga akuwa such a statement, mukuba oluyi omugambe gende wa maamawo, because aba tategeera byayogerako. Thank you so much for watching. Please endeavor to subscribe, tap the bell, leave a comment in the comment section, and of course share the video to as many people as you can.